Tugenda mu kitabo bakiyita Bassekabaka ekyokubiri 13. Ababaddewo ku makya oba wabadde wano babadde ku TV oba ku radio ng'ompulira, ate gw'ogenda kufuna omugabo gwa mirundi 2 mu linnya erya Yesu, kubanga we nakomye we ngenda okutandikira mu linnya erya Yesu. Edde nnyo wali omusajja yakyogera wano, yali munnabyabufuzi, yali yatufugako eyo mu myaka gy'enkaaga nga nze nkyali kaana kato, n'akomo n'atuddamu mu gw'ekinaana nga gutandika, bamuyitanga Milton Obote, n'atugamba nti we nakoma we ngenda okutandikira. Ne tumanya tuwedde, era ffe tumanyi yatukomya muganda wange, naye kati gwe sanyuka busanyusi, kubanga obulungi bwa Mukama we bwakomye ku makya we bugenda okutandikira. Kampulire bongamba nti amiina. Ngambye Bassekabaka ekyokubiri essula 13-14. Bassekabaka ekyokubiri essula 13 olunyiriri olw'14. Bassekabaka nga kyakubiri 13-14. Tuweerabira nti nga 3 Desemba tuli ludda wa Olodi Kampala oba Kampala mukadde. So nga abakyala bonna nasoma ezinga 29 abakyala bonna mu Uganda bagenda kusula wa ku Christianity Focus Center CFC, the Solution Ground. Ladies night, one night with the King. Ekinabeera wano ne Setaani kyamututedda mu ddwaliro anywe eddagala, kyamususeeko kinene kikusube nga wafa. Bwoba wafa ne bw'otajja, naye bw'obanga oli ku nsi weekolere feva okola otya? Ojje naddala ng'oli mukyala. Abasajja batugambye amaaso ku lutimbe ku TV kwe tuba tusigala. Kale maama, kale tunaaguma n'ekyo, Mukama yebazibwe. Naye era bwe mbiteeka ku TV naffe tujja kubanga era abaliwo, ate munaayogera ki kye tutaawulire nekye tutaalabe, ate oba muli ku TV n'okutuleka mwali tulese ne tujjira ddala ntubeera waawe emabega, kubanga era tubanga abaliwo. Mukama waffe yebazibwe. Space yetaliiwo. Okay, kale. Hallelujah. Otuuse mu kitabo kyenjogedde 14 Bassekabaka ekyokubiri. Awo Erisa yali nga alwadde endwadde ye eyamutta. Yowaasi kabaka wa Isirayiri n'aserengeta gy'ali, n'amukambira amaziga nga bw'ayogera nti, kitange, amagaali ga Isirayiri n'abasajja abeebagala embalaasi. Ole 15. Erisa n'amugamba nti, ddira omutego n'obusaale. N'addira omutego n'obusaale, n'agamba kabaka wa Isirayiri nti, teeka omutego gwo, teeka omukono gwo ku mutego. N'aguteekako omukono. Erisa n'ateeka naye bw'ati emikono gye ku mikono gya kabaka Yowaasi. N'ayogera nti, ggulawo eddirisa ery'ebuvanjuba. N'aliggulawo. Awo Erisa n'ayogera nti, lasa. Kabaka Yowaasi n'alasa. N'ayogera nti, akasaale ka Mukama ak'obulokozi, ke kasaale ak'obulokozi eri Obusuuli. Kubanga oli kuba Abasuuli mu Efeki okutuusa lw'olibamalirawo ddala. Okay? Oli 18. N'ayogera nti, kaakati ddira obusaale. N'abuddira. N'agamba kabaka wa Isirayiri nti, kuba ku ttaka. N'akuba emirundi 3 n'alekeraawo. Yakuba emeka? N'akuba emirundi 3.
n'akoowa n'alekeraawo. Olw'e18 lugamba 19 omusajja wa Katonda n'amusunguwalira n'ayogera ndi wandikubye emirundi ng'etaano bwe wali badde ng'obadde munafu nnyo ng'oli lugoojamye, waakiri walikubye emirundi ng'etaano oba 6 naye otusse. Kubanga bwe walikubye emirundi egyo wandikubye obusuuli okutuusa lwe wandibuzikiriza, naye kaakati kino ky'okoze olikuba obusuuli emirundi 3 gyokka. Olikuba emeka? Olikubayo emirundi 3 gyokka obusuuli. Mukama affe yeebaze. Mukama yeebaze. Basebe ne bannyabo nakedde ng'omutima gwange gujjudde ebyaddala obwedda ntoolako mutoole okugabana nammwe ekigambo ekiri ku mutima gwa Katonda kyatunulidde nga kyekireetedde abaana ba Katonda abamu obutasukka we bali, n'abamu ne bakwama, n'abamu ne batunula nga byesibye, n'abamu ne batukoga ne bannange Katonda gwe nsinza ne bagundi gwe basinza. Ekyamazima kiri nti gw'osinza n'abalala gwe basinza. N'abalala ne batuka okubuusabuusa ne bagamba naye Katonda ono asosola mu bantu nandikigwe waawo. Katonda tasosola mu bantu, abantu be beesosola mu bokka. Ye Katonda tasosola mu bantu, bonna abalabira ddala nga benkana kyenkanyi. Kati Bishop bw'oyogera bw'otyo nti Katonda tasosola mu bantu, kijja kitya okuba nti mu society ne mu makkati gaffe ffenna wano we tutudde mujjudde enjawulo ku buli nsonga? Lwaki achievement zaffe za njawulo? Lwaki enkolagana yaffe ne Katonda ya njawulo? Lwaki abalala banene abalala batono? Bw'ŋŋambulira nti Katonda tasosola mu bantu, nga waliyo abali bwe bati ate nga waliyo abali bwe bati, nga waliyo abava mu nsi natukogivaako nga talina kyalabye era nga talina kyakoze, naye nga ate naye ku nsi abaddeko. Ate newavayo abawo obujulizi nga ate bunene buzibu, noga Mukama bano bayonka mabeere ki? Bano baalya mmere ki? Bano babawandako ddusi kika ki? Bano lwaki balinga bawulirwa ennyo? Ssebo naawe nnya bampulira, ngenda kukosa budakiika butono nnyo buno nkulage kwe kiva, era obuuli awo bw'onookitegeera ogenda kufuna okubikkulirwa, era obuuli awo bw'onoofuna okubikkulirwa kugenda kujja ku levo kw'obadde kukutwale ku levo kw'otabadde mu linnya lya Yesu. Ntandise nkugamba nti Katonda tasosola mu bantu. Kati enjawulo zivaawa? Abantu be beesosola mu bokka. Katonda levo kw'omutegeerera era naye kwakolera. Katonda kyokkiriza nti asobola okukikola era kyakola. Mwangi? Kyokkiriza nti asobola okukikola kyakola atya? Awo kawe wali enjawulo awo. So si ye kyakkiriza. Ye ali byonna mu byonna. Ababadde wano ku makyamba gambye nti Katonda alinga nnyanja, bw'oba onoonya by'omugeraageranya nabyo wadde nga ate ye munene obisinga, mugeraageranye n'ennyanja Lake Victoria gye tulina wano e Uganda. Siwulirangayo Lake Victoria nga yafunye crisis nti abantu bagisenye nnyo ewulira bubi. Mu nnaku zino erinamu ekizibu, abantu bagisenye nnyo, sikiwuliranga nako, era ndowooza ndituuka kuva ku nsi
nga sikiwulidde. Terina buzibu, terina ki yo, terina buzibu, eri available weeri. Container yo gy'otwala okusena oba okusenyesa yesalawo amazzi godda nago. That is Lake Victoria. What about Atlantic Ocean? Ate nga nayo Mukama y'omu yagikola. What about Pacific Ocean? What about Indian Ocean? What about Med Sea? Ab'emizindalo gyammwe simanyi mubikuttekuttemu ebintu byammwe. Singa mbikwatamu ne mubibala n'ensimbula lumu mubikuttemu. Mukama yebazibwe. What about those oceans? Ate nga nazo yazikola, yazinako obuyinza, yaziteekawo lwa kigambo kye, munene ozisinga. Katonda munene okusinga oceans ezo, obuyinza bwe bunene okusinga oceans ezo. Amen, amen. Kale wakati ate mbaddewa wangi olabye abantu b'emizindalo bali abazibu ennyo, batema amafuta nga tebategedde. Nubabuuza mwade mwino olunaku lulamba lwaki buli kyemukola kati mwakikoze eggulo. Anyway, Mukama abasonyiwe. Wamma mbaddewa? Kale muli bayizi balungi. Kyotwala okusenyesa ku nnyanja kyekisalawo. Nagambye dda siwulyangako Lake Victoria nga yimulugunya nti ennaku zino ewulira bubi abantu bagitaddeko akazito, bagisenya ennyo. Tekiri baawo asonga ate yesiŋŋanibwa wano just munda wano mu Africa, mu nsi ssatu, Kenya, Uganda, Tanzania. Think about the oceans. Obanga ne Lake Victoria teyemulugunya at all oceans, nobody can even dare. Tewali yadde asobola oginyenyaako ku bungi bw'amazzi g'eyina. Ekyo kimala bumaze okukunnyonnyola obusobozi bwa Katonda bw'ayina ayagikola. Gwe buli ky'omulowoozaako kyonna kyenkana bwe kiti obungi. Oba oyogera ku maanyi ge, that is how far it goes. Oba oyogera ku kisa kye, is bigger than that. Bigger than even that. Oba oyogera ku byasobola okukola binene okutuuka eyo. Munene, obusobozi bwe bungi. Era tovanga ku nsinga ogamba tibola baffe twali badde bagagga nnyo naye maama ekizibu ekyajja nti Katonda yali aweddemu. Tagwangamuko, tayavuwalangako, takenderangako. Oba wali abangoberera, wali abawulira wangi yakolayo ekintu ekirala nga nakyo bw'okirowoozaako kimala bumaze okunnyonnyola obunene bwe n'obusobozi bw'obugabirizi bwe, obusobozi mu bugabirizi. Yakola ekintu ekirala bakiyita oxygen. Amazzi tugaveeko katono. Oxygen. Siwulirangako bantu nga batudde ewantu ne bagamba tuli bangi nnyo wano, oxygen atandise okubula. Abo mbadde sinnabalaba abagandi engeri gye tususa obungi oxygen yakoze atya, alabika akendedde. Memba mulina ekyamu kye mukoze. He has got enough and he can manufacture enough at every second. Asobola okunywebwa, asobola okubeera consumed by 80 billion people abatula ku nsi. N'ebisolo ne binywa, n'ebinyonyi ne binywa. Oxygen wa Mukama n'atakendeera ng'akulaga obusobozi n'amaanyi g'alina okugabirira. Oba ogenda obitegeera kuba mu ngalo ne bw'oba tonabitegeera nnyo. Nkugambye Lake Victoria container gy'otwala yeesalawo. Bw'otwala
akasanikira ka soda era ago goleeta tikitegeeza nti Katonda yakendedde ka container ko koleese kewatutteyo kekasazeewo atutte akacupa gadda nago atutte ensuwa gadda nago n'owendebe atutte jerekani gadda nago ayagenzeyo ne sefuliya gadda nago ayatutte baafu galeeta owekkalaayi galeeta owepipa galeeta ekikonteyina kyekisalawo n'owa tanka alowooza nti atutte nnyo bw'atutte tanka naye yo Lake Victoria ovaayo ku nnyanja ng'osenye tanka yo neetamanya nakumanya nti obaddewokko. Kuba nekyogikozeko tewali tekitegeera nti okikoze. Obanga nnyanja bunyanja yenkana bweti amaanyi n'obusobozi bwayo ate olwo Katonda yagitonda. Bw'oba gw'okubira mukubirenga zinoga. Gambako nti amiina. Dawudi ebyo bye yalowooza mu mulembe gwe nga bw'olaba mbirowooza naye bwe yabirowooza n'afundikira ng'agambye bwe ntunuulira eggulu lye watonda ne ntunuulira enjuba n'omwezi ne ntunuulira emmunyanyi ze wawanika ne ntunuulira ebitonde neewuunya bwewuunya omuntu kye kiki gwe okumujjukira. Omuntu kiki kyanjawulo ki ekimulimu? Who is man that you can even remember him? Era yalaba kisa kyenkanawa mu maaso go kubanga mbye watondayo ebintu ebirala ebinene ennyo okumusinga. Si bwe kiri? Katonda yatondayo ebintu ebirala ebinene ennyo okusinga omuntu. Naye Dawudi yabuuza nti kati omuntu yafuna atya favor gwe n'omuconsideringa naaba nga wanjawulo nga gwokolagana naye naaba nga osobola n'okumuweereza omwoyo gw'omutukuvu naaba nga omulowooza naaba nga omutegekedde ne gy'aliraga ng'avudde wano naaba nga olina relationship naye relationship gy'otalina na njovu, relationship gy'otalina na mpologoma ezitusinga amaanyi, relationship gy'otalina na Atlantic Ocean ezitusinga obunene. Who is man? Omuntu ono yalaba kisaaki. What is man that you are mindful of him, and the son of man that you visit him? Gwe gwani Katonda okujjukira n'abeera eri mu ggulu ne gyali ng'akulengera nga wulyawo nga n'amanyago agamanyi n'atuuka n'okwereza omwoyo gwe omutukuvu atule mu ggwe n'aweereza n'omwana we Yesu Kristo afiirire ggwe n'atuuka n'okutegekera ekifo eri gy'olaga n'akuteeka ne ku mutima gwe n'obeera n'embirowoozo bye. Olaba muntu agejja bugezi wano mu Kampala nga yali ku kyalo kyammwe nga munywa mwenna walagi n'afuuka MP nga gwe wamunoonyeza n'akalulu n'omusinga naga ndi mukulu honorable olyo naga ndi kozi gwe waawa just ng'afuga bufuzi ka constituency naye yagejja abantu bamusukako obungi naba nga takyakujjukira olina kuddamu kweyanjula n'otuuka omulumiza nga muzeeyi kyogamba tonzijjukira ga nnyamba buyambi ndaba abantu bangi mu lunaku mbuulira tomalira budde gwani timuzeeyi nze nakandi owaawa nti omwana wa sengaawo sengaaki nti nalumansi owaawa owekalisi mwe baana basenga beekaliisizo naye nga just MP naye nga naye abantu byalaba bimugezeeko obungi gwe takyalina waakuteeka. Kaakati ate olwo Katonda nga yeewuunyisa nannyini nsi eno yonna okubanga ate akyanzijukira. Oba olina engalo zikubire Yesu nange naazuulira. Gambako nti amiina. Era abantu beesunako mu nsi eno, abantu beesunako. President okusinziira ku mukolo n'akusongamu oluga n'aga ndi siyegwe sekatawa gwotali naye luweero. Omuntu ayinza okunywerawo kyayi okumala omwaka mulama naganize kolaba ne president anzijukira twalya ffena muwoga eruweero. Owulira ng'oyagala kugenda kwewola amabanja ku kyalo kyonna ogamalayo kubanga president akola atya akujjukira. Kubanga nawe olaba nga kyamagero kyonna omusajja amanyi abantu abangi ngaaki asobodde ate okujjukira. Olaba tekisoboka.
era abatakyakujjukira wabasonyiwa. Nze nange munsonyiwanga bulabanga sikujjukira. Sikulimba akatwe kano katono nnyo okuteeka abantu bonna wano ne bajyawo. Munsonyiwanga. Naye ate nabawadde amagezi. Gamba nange gambe. Mubitaddemu efeeringi. Nze nabawadde amagezi. Bw'oba oyagala nkujjukire kankuwa akakodi akatali kunneerabiza. Ntwalaako ewuwo. Ndiyeyo emmere. Kale bw'oliraba nkwerabidde ng'omanya ndi musiru. Nze abantu bonna besijjukira era be abataŋŋanyangako kulinnya waabwe mbabuulidde amazima. Memole yange ekola nnyo nga najja ewuwo ne ndabayo. Naye wano eby'omukyakya ne bwe nkulabira emyaka 2 nsigala nkubuuza nti kozi gogo bayitaani? Kubanga naye wanneewala. Buuza akulina nti Musumba yali alinnyeko ewuwo. Kati weemulugunya ati ntakumanyi linnya. Naye Katonda era okukumanya era yasooka kujja wuwo. Kampulire agamba nti amiina. Naye Katonda eky'omukisa omulunyiza era bwe mba sikujjukira tonyiiga nnyo kasitaye Mukama Katonda akumanyi. Akola atya? Kasitaye Katonda akola atya? Ate okumanya kumanyi akumanyi n'erinnya. Wangi? Okumanya Katonda akumanyi naki? Katonda yekka yatasobola kuyita gundi. Katonda tasobola kuyita gundi. Tayinza kubanga ayita gwe naga ndi gundi jangu wano. Abantu abasigadde bo basobola kikola kubanga munnange ofaanana abantu abalala bangi oli aga niyo bannakulaba wa. Kafundikira agambye gundi yimirirako awo. Waliyo omunze gwe manya atasobola kuyita gundi. Akumanyi manya go gombi agamanyi ne woosula bamuyita Katonda. Bw'oba gw'okubira engalo zikube zinoge. Gamba nti amiina. Ebyo byonna mbyogedde nga nfuba kunnyonnyola busobozi bwe. Munene okukoma eyo, okumanya kwe kungi okukoma eyo, wangi obugabirizi bwe bungi nnyo okukoma eyo nga bulabagerageranyiza koleke Victoria bw'otasobola gisera n'ogibongola yadde akatonyeze. Okay? Obugabirizi bwe bungi okukoma eyo era tovanga mu nsi nga tolina ky'olina ne weekwasa n'oga nti kyava ku Mukama yali aweddemu. Togezanga tutuukanga mu ggulu ne weekwasa n'oga nti omanyi kati fe abaatondebwa oluvannyuma omanyi bali ba Adamu abaasookawo bo balina advantage y'amaanyi nnyo naye kakati fe omanyi twagenda ne tugenda nga kati fe yatukola luvannyuma twaliwo nga mu mwaka gwa 2024 we twabeerawo 2024 kati twagenda okujjanga ensi munnange nga Mukama yagabagabadde ebintu nga byaggwaggwawo dda nga naye Katonda agenda ggwamu yali we twajjiranga aweddemu yali akendedde nnyo omanyi abantu bonna yabayambye okubeerawo kati yali aweddemu oyo jjajjawo ye yaggwamu Katonda taggwamu. Wangi oyo jjajjawe yagwamu Katonda takola atya? Oyo osobola kwekwasa kitaawe yakuzaala ng'olina emyaka 7 ng'alina 75 n'ojja nga ate yamala dde okuweerera abaana abalala n'ojja nga ate gamba ebibanja yabigabagabadde yazaala akaana ke kaabukadde kati ate ng'olinga muzzukulu n'agamba mwana kati gwe guma bugumi kubanga bwe wagenda okuzaala ate nga ebintu nabigabagabadda kati oyo yali kitaawo. Katonda si bw'ali. Katonda si bw'ali. In fact kati ate mugagga nnyo n'okusinga we yatandikira. Oba ekyo wali yakiwulidde? Siwulira ekyo wali yakiwulidde? Kati ate mugagga nnyo n'okusinga wali we yatandikira. Nkuwa obukakafu. Ibulayimu wadde yali mukwano gwe nnyo yali tasobola kumusaba nnyonyi n'agimuwa kuba zaali tezinnajja. Oli ategedde gwe tonnategeera. Otegera kigamba? Musa yadde yali mukwano gwe nnyo yali tasobola muwa akeedi n'azimuwa. Akeedi zaali tezijjanga. Peter yali tasobola kugamba Yesu nti mpaayo ku visa zaali tezinnajja.
gwate ow'omulembe guno ostandinga better chances okufuna ebintu ate ebikwafu ennyo ebigagga ennyo ebyomugaso ennyo kubanga gwate gw'otuukiddwako enkomerero z'emirembe. Gambaako nti amiina. Waliwo abatandise obitegeera. Yoswa yarasobola kusaba mpenkoni tezaaliwo. The best you could get from God is a boat. Lyato. Ba Ibrahim baba wanga amataka. Ne bamugamba yimirira wano otunule. Kye kimu ku bye nazo bagamba olwaleero ekyo. Kiri mu bye nazo okwogera. Lubereberye 13. Ibrahim bamugamba batya? Mukama yamugamba zibula amaaso go otunule olengere. Gamba n'alengera. Kidde munamanyi gamba n'alengera. Namugamba nti amaaso go gye gakomye okulaba nange gye nkomye okuwa. Gye gakoze eki? Gye gakoze eki? Bwe bungi bw'ettaka lye baamuwa baamugabira nsi nnamba. Maaso go gye gakoma okulaba. Naye bwe tuddayo mu valiyo gwe mukulabako Kakolo yali egula sente mmeka? Era lye baamuwa Kolo lyali ligula mmeka? Kati ligula mmeka ate? Tolabanga ate gwe ow'omulembe guno you stand better advantages. Gwe tena bwe kwasandize nagenda okujja twajja luvannyuma ate gwe ow'omulembe guno ogenda kunyumirwa Katonda okamale bumazi mu linnya lya Yesu. Ani awuli agambeko nti amiina. But by principle bwe tuva ku bya value ntuddayo ku principle ntugitunuulira. It's the same principle. Nazze kugamba olwaleero togezaako okwekwasa nti Katonda yalemeddwa, gwe ojja kubanga gwolemeddwa. Ojjukira ekyawandiikibwa kye tusomye. Oli omwana obajjangawo kyaki bannangu basikuliini ye oba emuluma nnyo nze sitegeera nakutegeera ekyaba wano. Ayi Mukama Katonda. Ekyandikibwa ekisomye okijjukira. Omusajja ne bamugamba and Elisha said to him, take a bow and some arrows. So he took himself a bow and some arrows. Bow and some arrows. Ndozowulira obunafu bwe bwatandikiraawo. Some gamba kune nti some arrows. Ndowooza omuntu anaanafuwa omulaba kutandikira kutwala some arrows. Obulamu bwe butambulira mu buli kyakola akikekkereza. Abikola tamaliridde. Si mumalirivu ku kyaliko. Bwe yatwala some arrows kyekyabaawo. Wulira ekyalo mu 16. Then he said to the king of Israel, okay, put your hand on the bow. So he put his hand on it, and Elisha put his hands on the king's hands. Give me verse 17. 17. Nene y'Oluganda mugituwe nayo yaffe. Kama ffe bazibe. And he said, open the east window, and he opened it. Then Elisha said, shoot, and King Joash shot, and he said, the arrow of the Lord is deliverance, and the arrow of deliverance from Syria. For you must strike the Syrians at Ephek till you have destroyed them. Then he said, take the arrows. So he took them, and he said to the king of Israel, strike the ground. So he struck 3 times and stopped. Gamba neba nti era ng'aliko ebyekika bw'abeera. Sikulimba. Aliko ebyekika nga bimugoberera. Ne bw'omuwa blanka check ng'omaze ogisayininga n'omugamba jjuzaamu ssente z'oyagala. Asooka kankana n'atunula ebbali n'agamba oba omusajja nnimba. Oba bwe n'ateekamu ennyingi anaatabuka. Ndowooza kanteekemu oba nteekemu 35. Bantekemu ninga ekyewunyisa asayininze ku check
abadde President Museveni nakuwa blanka cheke nagamba nayagala dda ove mu bwavu eyo cheke njikuwadde maze gisayininga juzaamu sente zolaba ezikujyamu. Sitaani namugamba bw'onoteekamu nyingi omusajja ayinza okunyiiga, teekamu emiliyoni nga 35 kale zibire 35 n'ebisatu nazijuzamu ng'akankana omukono bw'amala okujuzamu 35 naga muzeeyi ntaddemu 35 oba muzeeyi onyiize zaali badde nga simanyi uliro a whole president of Uganda nakuwa blanka signed check nagamba juzaamu omuwendo gw'essente zoyagala ogende toddanga wano nkumaze ndeka nkole ku balala nojuzaamu emiliyoni zo 35 ng'ate otya nagitunulako bwanagamba zikumala zino will you be happy? Yes, as long as you be happy no problem genda bakufulumyawo ogende notuukayo nonyumiza abantu nga bwe byabadde ne baga ndi mu busiru tebakulaba nga gw'okutebendera ya Uganda wangi ekyo kyekyali kwoyo omwami bamugamba lasa obusaale amugamba obulasa nabbi musajja wa Katonda omusajja wa Katonda we gwayita my man of God yazze gyali ng'amanyi nti oyo musajja ekintu kyonna kyayogera kibaawo abitegedega nti ameena yazze gyali with a clear understanding nti omusajja oyo wadde mulwadde naye amafuta agamuliko go tegaalwadde malamu yazze gyali ngakkiriza nti omusajja oyo n'amala afa nga takulaguddeeko ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga lya Isirayiri oba ojja kufuna obuzibu ng'amaze okufa nolwekyo buli kyali mu kumuggyako akimanyi nti kyekigenda okumuwangaaza ono ne bw'aliba yagenda kyekigenda omuyamba okubeerawo yali amuggyako sustenance yali amuggyako ebinaamubeezaawo laba bwajja n'omwoyo ogw'obugayaavu gamba nti obugayaavu omwoyo gw'obugayaavu omwoyo gukola ebintu nga tetubikoze omwoyo ogwakwata abantu abasinga obwenyi ne bakola ebintu bakolaakolako bukoziikozi omwoyo oguleetera abantu okwematiza nga tewalina kyabaddewo babuuza abagagga naye nawanika omukono mukubanga alina ennyumba z'abapangisa mu Kiwuunya ate alina n'emmotoka gy'avuga kati babuuza abagagga muliwa naye nawanika ndoza tolabanga abagagga tomanyanga ku nsi kuno tikuliko abagagga okyasaaga kama febasa omwoyo ogw'okwematiza nga tewalina kyabaddewo era obawulira abantu nga bagamba nze sikyakola Katonda sikyalina kyemubanja kati nebaza bwebaza nga talina nakyalina n'omugamba olina kiggwe oli okugambye muto kyalina kyobanja olina ki Bannayuganda bali 98 and I'm on camera. Bannayuganda bali 98% to 99 nga wafiira obwavu bwa famire we butandikira tasobola kuwanira ligasi eyo ng'ali mu ttaka tasobola kitegeeza tonnabeera mugagga bwekibanga ne bwofa obugagga bwe tebusobola kusigalawo kitegeeza toli mubagagga majority of Ugandans olufa muweyo emyaka 5 owulire erinnya lye bwe lisiimuka mu kibuga naye nga ate lyali likuteyo nga bagamba gamba oyo gundi ogamba oyo gundi 5 years down the road ogenda okulira ndi banka ebitutte banka ebiwambi nogamba ayi Mukama Katonda omusajja yatutiisa nga tumanyi ebalina sente wa abala ne babirekedde tebali prepared and trained to manage his legacy. Naye kiva kuki ekirowooza abantu nga nti bagagga nga ate tebannagaggawala omwoyo gw'okwematiza okulowooza nti nkoze ndiko kyenkoze kati ndiko kyennyina kati ndiko wentuuse kati ne bwe neebaka kati ne bwe ntuula twabonabona obwedda kati katulye kati katunywe mwoyo ogwo omusajja obusaala abulina n'ekyokukola bakimugambye n'ekyokukola akimanyi ate yeeyazze bamugamba kuba obusaale mu dirisa bukubye
bamugamba kuba ku ttaka. Lwaki bali bamulagira okuba ku ttaka? Agroundinge Abasiriya, abakubire ddala paka ku ttaka. Ono amugamba katunuza mu ttaka nti kale tandika okuba bese. Nkubyeko benkoze ntya? Nkubyeko benkubye. Musajja namugamba laba omusiru omugwagwa ono. Daba omusiru ntategedde nakyakoze. Tamanyi na kumanya nze ngenda n'ekya tagenda kunfuna. This is the only chance he had. Kino obudde buno bw'abadde alina okukola ebya future. Nkonera ku neighbor ne mugeni Musumba ayogera ku future kakati. Mugambe ni Musumba ayogera ku future. Kyogere namanyi nti future. Mwali mukitegeddeko nti waliyo time ekola future? Wangi? Waliyo kitegeddeko nti Abaganda bagamba nti obuvubuka bwe bukolerera obukadde? Waliyo kitegeddeko muwala gwe naawe mulenzi gwe alina emyaka 3, waliyo kitegeddeko nti amaanyi g'olina olwaleero n'obusobozi bw'olina olwaleero bwe bukola by'ogenda okulya mu myaka 7 ng'olina 7. N'olwekyo bw'ogazannyisa ago ag'olwaleero kati g'olina, bw'ozannyisa amaanyi g'olina olwaleero ne gatakola by'olirya ng'olina emyaka 6 weenenyanga wekka. Gwogira okuba obusaale ng'obuzannyisa, kuba obusaale ng'owummula, ojja kinyonyoka, ojja kiraba. Kimuntabula ne munjogeza ebintu ku TV ebizibu ennyo. Gwe emyaka bwe gimala okuwera 7 ate nga kyendowooza ojja giweza. Emyaka bwe gimala okuwera 7 ng'ebiri kubeezaawo tonnabikola, weegendereze osabanga mu nnimi. Kubanga 7 bwe gimala okuwera n'ekinaana wabaawo by'otakyasobola kukola, tukkiriziganye. Obeera tokyasobola kuyiriba, webale nnyo okuyiriba olwaleero. Naye waliwo wootuuka nga giweze 7 nga n'abakusinga nange okutta emisipi mu luguudo ng'ogitunda bakubuuza ne muzeeyi oli mulamu ayooke? Mwasibye mutya basebo ne banyabo? Muli bulungi maama? Sikulimba. Waliwo emyaka giwera nga gingidde ekinaana nga n'abakusinga nange okutta enseenene mu luguudo ng'ozitunda bayimira ne babuuza nti is everything okay? Kubanga okikolere mu myaka gye batakisuubiramu. Nze waliwo emyaka gye nsanga ku booda ng'oli akakanye ku booda agivuga naye ng'omulaba amaze okuyingira 5 mu 5. N'ogamba nti muze is everything okay? Naga mwana wange waliwo emyaka gye saakozesa bulungi kati gye ngezaako okununula nga ngondi gwe olabika wazannyira e Kampala emyaka 6 otudde ku booda ogivuga, oli serious? Wakola kyo giwakulu, lwaki tiwagivuga ng'olina 3 oba 25? Era abo abangeri ng'ewe mbaamu nze n'omutwalo ng'omuwera bwere muga muzeeyi genda tojja kuntwala, naye genda olabika olina ky'otaakola bulungi. Naye n'enjiri y'olwaliro bw'olabanga wali ampadde yadde olw'ataano Mukama Katonda. Eno bagita mutyemula mutima. Eno bagita mutyemula mutima. Ontaasiza. Bannange buli kintu n'emyaka gyakyo. Wali awulira? Waliyo emyaka gy'okuba obusaale. Era bw'obuzannyisa n'otabukubiramu n'obuzannyiramu n'obulagajjaliramu weenenyanga wekka nga bakuzza mu kyalo nga baga nti omuzeeyi talina kye yategeka, abadde mu muzigo ku myaka 75 8 talina we yazimba, talina we yagira, kati ate takyasobola kudduka ne boga nti oba omuwa emisipi ogimuwe ku bbanja agenda agitunde, takyayinza gitunda, ne boga nti oba omuwa ekiki agenda abitunde abitembeeye, takyakisobola. Kati mwategedde mumuzingezinge mumugattegatte mufune gye mumutwala agenda awummule nga myaka gyakuwummula, kubanga wazannyira mu myaka gy'okkuba obusaale. Kale olwaliro singa nyinayo abampulira. Ani awulira agambeko nti amiina? Mbu naakubayo 3 nakola atya? Sikyabawulira yakubayo 3 nakola atya? Tukubye obusaale.
Nemambuza okubye mmeka bubadde nga busatu awo akubye bumeka bwe buyumba bw'abapangisa busatu oyo omwami gwolaba akulinanye bwayina bwe buboda busatu oyo neiba gwolaba akulinanye bwayina agayo omu ku bagagga kakati obusaale bumeka sikyabawulira obusaale bumeka busatu. Even when there was an opportunity to shoot him more, even when there was an opportunity, even when the arrows were still there, even when the prophet was still with him, nena bingali naye nabbi alagulira kasaale ne kafuuka olutalo lulamba naye nga wali awo olutalo lulamba ate nga luwangudwa ne nabbi nga wali awo era nakizanyiramu namugamba nti okubye mmeka ndi busatu namugamba okay, allow me to tell you ze entalo 3 zogenda okuwangula nga mmaze okugenda abasuli bagenda kukulumba emirundi mingi naye ogenda kuwangulako 3 eginaddako gyonna bagenda kukuba bakwogolozi kubanga jo tolina kasaale kaawo akasaale kaawo okalagajjalidde tewakakubye akasaale kootakubye obeera tokakubye akasaale kootakubye obeera tokakoze otya buli mulembe gwetaaga akasaale kaagwo musobola okukkiriza nembagamba musobola okukkiriza mbagambe nti bye tukola olwaleero bigenda kutugasa nkya nyinayo abantu nga basatu basobola okikkiriza nti byokola olwaleero bigenda kugasa nkya essaala ze tusaba olwaleero ezimu zigenda kukola nkya nga tolina namaanyi gasaba wangi wadde olwaleero tolina kikugoba bwe balangiriranga okusiiba obyegattangamu wadde tolina lutalo lwonna kubanga ekisiibo kyosiiba olwaleero kyandikugasa enkya wangi tonyumiza nonga ni musumba nze nogolaba nze kati siba bakinsabya nnyo nze sirina baana sina gwe nsasulya school fees nze ndinze kanzeka ate nze nsula na wa muganda wange sina biru yonna gye nsasula wangi oyogedde otya wangi osula wa muganda wo tolina biru gyosasula nolwekyo tolaba kikusabya kubanga emmere weeri nenva embizi weeri mu firiigi semutundu weziri mu firiigi katolaba nnyo kikusabya weetaaga muntu akugamba nti byokola olwaleero bibadde bigenda kugasa enkya era osubiddwa nnyo okubikola ng'olina n'amaanyi agabikola osubiddwa bikola. Yesu yagamba Petero, Yesu bw'ati bwe yagamba Petero nti bwe wali ng'okyali muto wagendanga buli gye wali oyagala naye bwe oli kaddiwa balikutwala ne gy'otayagala kitegeeza waliyo kye bayita okukaddiwa. Bassebo ne bannyabo n'embulamu bwaffe buno bwe tutambuliramu bubeera obw'omwoyo bubeera obw'omubiri waliwo olunaku olukya nga weetaaga ssaala ezikutaasa naye ng'ate gwe tosobola zisaba. Simanyi oba ekyo wali okirowoozezaako nga ze wasaba edda ze zikuyisaawo. Obwo bwe bugalo bw'osobodde okuba nga tolina amaanyi agabukuba oba kisoboka kuba engalo ez'olwaliro okube n'ez'enkya. Haleluya! Gwomanyi kyekitegeeza kiddira eri era kibeere wala naye gwomanyi kyekitegeeza nga olina olubuto nga lumaze okweza emyezi 9 lwayiseeko luli ku myezi 10 sikaani neerukebera nemaga nti omwana atunudde gyatateekwa kutunula nti era bireka byetaagamu essaala bijulidde essaala
naye ng'ate mubasiiba gwe toliimu. Ow'emyezi 9 mukazi ow'olubuto lw'emyezi 9 mubasiiba takola atya? Tabaamu. Bijulidde okusiiba. Embeera eriwo yeetaagamu essaala, byetaaga okusiiba, naye ng'ate gwe mubasiiba tolina bw'osiiba. Oba ng'oli ku treatment ng'eddagala lyebakuwadde alimira alina kusooka kulya, era nga bakiwandiika nako ne bagamba limire engoma z'ekkola olya. Bakwogera batya mu Luzungu? Take after meal. Naye ng'ate gwe wakizudde ndi bino ebintu birabika byetaagamu essaala okusaba n'okusiiba. Olwaliro naali lusiibye, naye ng'ate eddagala lyebakutaddeko ligamba take after meal. N'ogamba Mukama kati awo mpitawo ntya? Abasawo bagamba nyina kulya, abasumba bagamba byetaagamu essaala, kati wano nkola ntya? Either ng'olina abakusabira oba seekyo ng'olina gye bayita prayer bank gye wasaba essaala nga ziri ku akawunti, wasabanga oteekayo, wasabanga oteekayo, wasabanga ziri eyo, Mukama n'atoola ku ezo n'akutaasa. Wangi ng'Abaganda bagandi obuvubuka bwe bukolerera obukadde. Waliyo essaala ze tusaba nga tewali na kizibu, nga tolina yadde omutawaana, ne basiŋŋana ng'osiba naye nga tolina yadde omutawaana, naye nga z'osaba zonna zigenda kukola mu kiseera kya mu maaso, naddala bw'oliba ng'oli mu biro ebyozeetaaga ng'oli mu kabenje mu linnya erya Yesu. Genda Katonda akikolere mu linnya lya Yesu. Gambako nti amiina. Essaala ezimu ze tusaba n'ebisibo ebimu bye tusaba by'abaana baffe. Abasajja nga ba Ibulayimu b'osomako mu Bayibuli awo baaleka basabye essaala eziwanirira emirembe gyabwe, eziwanirira abaana n'abazzukulu. Era Mukama olumu yabanga ng'asunguwadde ng'agenda kuba Isirayiri n'ajjukira Ibulayimu, naga nzijjukidde Ibulayimu naye mbadde ngenda bakuba. Olwo bamunyiiziza, naye ng'essaala Ibulayimu ze yaleka asabye nga ze zitaasizza. Wali awulira byenjogera olwaleero? Saba essaala. Bw'obanga ofunye akadde akasabasaba, osaba ezizo, osaba ezibikka abaana bo n'ebazzukulu bo n'abaana b'abaana bo, oleke ng'obabisa essaala. Ne bw'olifa wano essaala zijja kusigala nga zibalwanirira. Era ne Katonda okimugambanga n'omugamba Mukama n'abaana bengenda okuzaala ndi mu kubasabira, ne bazzukulu bange besinalabako nabo mbasabidde Mukama, ne bwe bakwonoonanga taata osonyiwanga taata. Era nsabye mu baana bange tembangamu omuyaayi, ne mu bazzukulu bange tembangamu anywa enjaga, ne mu bazzukulu b'abazzukulu bange tembangamu malaaya. Ayi Mukama, obwamalaaya bwe bujja ng'onnwaniriranga ne bwe ndiba sikyaliwo. Ayi Mukama, ani awulira agambe nti haleluya? Bw'obanga okuba obusaale, kuba obw'omulembe gwo, Katonda akikubalire. Genda Mukama alwane entalo zo. Bw'obanga okuba obusaale, kuba obw'omulembe gwo n'omulembe oguddako n'oguddako, emirembe ng'etaano, nga ne bazzukulu bonna bali covered, bali mu busaale bwe wakuba, bali mu ssaala ze wasaba, bali mu kisibo kye wasiiba. Wali awulira? Tobeeranga ng'oli kabaka. Bana abasumba bagenda munzijukiza amannya ge. Yagamba yali akoze amanyanga ne bamugamba nti ekyo kyokoze lwaki okkiriza abantu najja ne bacekinga mu lubiri lwo, ne bacekinga ekisaakaate kyo, kubanga byonna bye bakebedde balijja ne babitwala. Lwaki obakkiriza okoze ensobi? Lwaki okoze ekintu ekyo? Onyiiziza Mukama, kubanga ebiro bijja ekyengeri ngeno kigenda kubako, byonna bye balabye balijja ne babitwala. Omanyi bwe yagamba? Omanyi kabaka bwe yagamba, oba yali Kezekiya? Yagamba nti kasita Katonda alinnyamba ne bitajja mu mulembe gwange ne bijja ku mulembe gw'abaana, nze kasita ndiba nagenda. Kale n'olaba omuzadde emmodola eyo yali ani? Yali Kezekiya? Kale wulira omuzadde emmodola eyo, ye afa ku mulembe gwe gwokka gwokka, ebiriba ku baana be tebimukwatako. Mukasita yalibeera nga taliiwo, oba bijjanga ne bijja. Kale wulira omuzadde emmodola eyo, muzadde kyatali ataba concerned n'ebyo ebiribeera ku baana be, muzadde kyataba concerned n'ebyo ebiribeera ku bazzukulu be. Muzadde ekyoyo yagamba mbu ekikulu byonna nti kasita bitalijja ku mulembe gwange
nebijja nga nze nagenda abo balyerabirira. Naye n'oyo twalimu nenya, naye nga n'abakyogera ekyo bangi wadde bakyogera mu ngeri ndala. Abamu bakyogeza bikolwa, abamu bakyogera okusinzira mu ngeri gye beeyisiza nga bali mu bulamu buno. Bw'omutunuulira alina n'omwanalayizinga kyayogera lwakuba takyatudde naye nga kyagamba nti ebyo eby'abaana era ndoza otera obbawulira nga bali ku mwenge nti abaana balikola ezaabwe. Totera obbawulira nga bali ku mwenge, abaana balikola ki? Tombulira abaana balikola ezaabwe. Abaana balyokya amanda nga n'omuti gwaleseewo gwe bagenda okwokyamu amanda tagulina, talina muti gwaleseewo naye mbwagamba abaana balyokya amanda. Nyongera omwenga abaana balyokya amanda. Omuntu alina omongo obwongo bukola bulungi afa ku by'omulembe gwe n'omulembe oguddako n'omulembe oguddako guba gumukwatako. Era bayibuli yegamba gamba nti egambe abalutegedde muluntere ku screen, bayibuli egamba nti omulokole omutuufu, mulokole omuki? Omulokole omuki? Bayibuli egamba nti omulokole omutuufu alekera abaana b'abaana be obugagga. Omulokole omutuufu. Ate olwo omulokole omuki? Omulokole omutuufu si ye mutuukirivu gwe bayita omutuukirivu. Olunyiri lulyawo ndoza Sulemaani yalwogera mu kitabo kya Ngero lugamba nti omulokole alekera abaana b'abaana be ebyobugagga. A good man si ye mulokole oyo. Twogera amazima, good man si ye mulokole. A good man, Proverbs 13:22. A good man leaves an inheritance to his children's children, but the wealth of the sinner is stored up for the righteous. Omuntu omuki? Munzire mubanga mwaze. Omuntu omuki? Kyogere nkyuli omuntu omuki? Omulungi, omulungi si abeera omulokole. Challenge yo yoyina kakati ye challenge yo. That is your challenge. Anti gwe mulokole. Kanda baba lokole abali wa. Kanda baba lokole be bali wa. Be bamu abalokole. Olunyiri lukubanja. Kati mulizani ba kulinanyi nti otuuse wa ku nsonga eyo inawo kachi abaana ke basigaza. Mbulize mugenti inawo kachi abaana ke bagenda okusigaza. Atete ulira gamba nti mpulira. Tebagambye kuleka by'abaana bo bokka. Tebagambye kuleka tofa noleka eby'abaana okano se kikono gandi kasita abaana bo ndiko wembalese. Tebagambye baana bo bokka, bagambye baana b'abaana. Oteekwa okuleka emaali wangi wali awulira nkusabira Mukama akumpeera amaanyi bw'obanga otuuse okufa oleke emaali eneeribwa abaana n'abaana b'abaana n'abaana b'abaana baabwe mu linnya lya Yesu. Gamba nti amiina. Eyo ye target. That should be our target. Ekyo nga tekinnabaawo tomala gafa. Wangi tomala gafa naye tomala gawummula era tomala ganafuwa era tomala gabivaako era togeza nogamba nenda okutwalira ewamu ndeko wentuuse kubanga abaana nabaterera obuzigo wali nakulabya obuzigo 6 era awo kale bagambye kubalekera byabugagga. Oteekwa okuleka emaali ng'otuuse okuva wano wangi ng'abaana ebyapa ebimu bazuula bizuule nebaga nina kino ekyapa ate kiri mannya ga jjajja ati oba lino lyeriri ludda wa nga basomako bisomo nti bugangayizi nebaga ne kati oba ate bugangayizi yewa nga balunyalinunye banda banyumyeko ku mboozi nga banyumya ku ggwe mbu waleka ebyapa waliwo kino kirina eka 1,600 waliwo na kino twakizudde kirina eka 1,800 waliwo kino kiri eyo kalungu ate waliwo kino kiri eyo mbu mukono eka 4 koba agenda ddyo binoonya. Ekyo kye kiteekwa okukubaako mu linnya erya Yesu. Ani awulidde agambeko nti amiina. Obwo bwe bugagga bwe boogerako. Sikano katano ku 10 ke wakagulawo
kokubirako endulu newenyumiriza n'owa obujulizi. Bw'omala okuwa obujulizi ddayo okole. Lwaki? Tageti yiyo. Wabeeranga nti ye tageti yange eyo. Eyo ye omuntu omulungi alekera obusika abaana b'abaana be. My goodness. Mbuliza neba akulinaanye gw'omulinaanye. Mumbulize mugende kati gw'olinawo kakiwe twogerera otuuseewa. Mumbulize mugende otuuseewa ku nsonga eyo. Bagambye baana b'abaana. Anyize? Neiba anyize? Mugambe ne bw'ononyiga musumba yaŋŋambye nkubuuze olinawo kaki? Ebintu by'abaana biriwa? Genda Katonda akumpeera ekisolo leka emmaali. Bw'olituuka okuva ku nsi kuno leka emmaali. Toteekwa kubeera waakusuza. Toteekwa kubeera waakusuza. Wangi? Toteekwa kubeera waakusuza. Ni muzeeyi bamutwaleko wali ndowooza dda kati agende ewa Nakandi kubanga talina waabeera agende ewa Nakandi bamukuumireko eyo. Omanyi yagenda teyazimba. Omanyi kakati ne muzigo baamugobye ne nannyini nnyumba abanja emyezi 6 kati muzeeyi bamutwale nga boogera ku ggwe. Muzeeyi bamutwaleko ewa Nakandi gy'ababeera. Nkisazaamu mu linnya lya Yesu. Buli ayagala okukulabirira ng'olina emyaka 12 alina kujja wuwo mu makaago. Ajawa mu makaago ng'oli kakadde akalina sente zaako. Akakadde akagagga. Kakadde kalina emyaka 13 nga kagagga ke kabasasula ke kanannyini sente nga buli muntu akeeguya nga bali awo wo. Abamu basula mu kalina, abalala mu guest room, abalala wa bali awo bakwetoola, abalala ku boys quarters eri, abalala ekisaakate nga kiri olinga kabaka akakadde akalina sente zaako. Kyenkulangirirako kye kiba kikubaako mu linnya erya Yesu. Gamba nti amiina. Abakozi nga bali awo olina kusenya amannyo, olina asanirira enviiri. Genda ogagawale. Simanyi owulira bonna nga bali buli omu amanyi kyakola. Waliwo akola ku ngatto zo, waliwo akola ku byeddwaliro, waliwo akusala enjala, ate nga bonna basasulwa $5,500 omwezi. Emmotoka zibakutwaliramu omusawo akebere nga weeziri awo. Waliwo eya Monday, eya Tuesday, eya Wednesday nga weeziri awo emmotoka zaakakadde kaawo. Nkikulangirirako kikubeereko. Genda kikubeereko mu linnya lya Yesu. Wali awulira? Bakaleeta buleesi ku lw'omukaaga kaze kulambula ku akeedi yaako. Bakaleeta ku lw'omukaaga awo ne bakajja mu Mercedes Benz yaako oba mu Land Cruiser. Kajja kati ne baga nti akeeka muzeeyi kanannyini akeedi zino zonna. Koolaba ako ke kanannyini zo kaakola emmaali ako nga kato. N'otulakawo mu ofiisi eddakiika nga 3. Ba auditor ne bane bakuyitiramu ebintu wadde nga tokyabitegeera naye ng'emunyenya mutwe oti. Yes, okay. Yes. Bakunyumiza sente zebakuŋŋanyiza ziri ku akawunti naye nga nawe moto kyabitegeera ngamba okay kale mwongere okukola obulungi. Wabali waganda ekyo kyekimbangako mu linnya erya Yesu. Naye ne bakukuŋŋanya mbu bakuza mu kyalo mbu byaganye. Fire ogitegeeza. Are you serious about your fire? Then yongera okuba obusaale. Tozannyira mu busaale. Bikakubako obusaale busatu otuule. Tolina kye waakoze. Obusaale bwe tukuba obumu tugasa lwaleero, obulala bwanca, obulala bwakwosanca, obulala bwa next week, obulala bwa next year, obulala bwa 10 years from now. Waliwo obusaale bwe tukubanga bwa myaka 3, 4, 5, 8 okuva kati. Ababitegedde be bawulira bakuba engalo. Yongera okube obusaale. Babukubira wa era babukuba batya? Ekusooka byonna mu ssaala. Eyo tuukayo okubirayo obusaale mu ssaala. Gandi essaala mu kusaba n'okusiiba. Wangi eyo beere busaale. Bwe gutuuka okukola gamba nti aha mwana wa taata
mwana wa taata bwe gutuuka okukola kubira ddala obusaale. Nkwegayiridde bw'otuukanga okukola, bw'obanga otandise okukola emirimu gyo ng'okola, kolanga gy'oli nti tomanyi nakusaba. Ate bw'otuuka okusabasaba nga gy'oli nti tomanyi nakukola, tobitabulatabula. Wali ategedde kye ŋŋamba? Ŋŋambye ntya bw'otuukanga okulokoka, lokokanga gy'oli nti Yesu akomawo kawungeezi ka lwaleero. Ate bwe gutuukanga okukola emirimu, kolanga gy'oli nti okyalina emyaka 10 wano ku nsi. Kitegeeza ki ekyo? Be serious at work. Use every opportunity available. Do whatever is possible. Maximize all the opportunities. Maximize all the time. Stop jokes. Kendeze muzannyo. Ba mu muzannyo. Okyalina amaanyi agakola paka ku saa 6 gakola, kubanga ebiro bijja nga tosobola kukola ssaawa ezo zonna. Bw'oba okyalina amaanyi kikole. Olina amaanyi agayiriba, yiriba, kubanga ebiro bijja nga tokyayinza kuyiriba. Kati yiribira ddala. Togeza ne bakulima nti ojja kuyiriba ku myaka 7. Aga amaanyi agaduka emisinde ku street ojja kuba tokyagayira. Buli kyosobola okukola kikole kati. Nyinayo abawulira? Kubira ddala obusaale nga tebuliko kusaaga, nga buliko okuba kagguka, buli kasaale kokuba nga kagguka, buli kyokola kikolere ddala. Nyinayo abawulira? Nyina wano ba students, muwanike emikono mbalabe ba students. Nyina ba students, soma ng'olinga gy'oli nti okusoma kukoma kuggwe. Somera ddala. Singa omanyi obungi bw'abantu abali ku duniya kuno abeegomba okuddayo kusoma naye nga tebikyasoboka. Abamu nga ne ssente bazina naye ng'obudde n'obuvunaanyizibwa balina bungi nnyo nga tebikyabasobozesa kuddayo kusomera okusoma. They have too much responsibility. Talina wanyiga time ya kibiina ya class. Singa ekyo okimanya, then tewalizanyisiza kusoma. Soma kubanga okusoma ojja kwetaaga. Tolina kyofiirwa ng'omaze okola ku ka first degree, gattako ka second degree, gattako degree ey'okubiri. Buli gy'oteekako ejja ggasa, buli gy'oteekako erina value gy'ekuteekako. Oba ziwera 6 ziwera 6 diguli izo. Bw'obanga okyalina amaanyi agakola gatya, toyina bikugoba. Oli mwana muto, toyina mwana, toyina mukazi. Simanyi owulira opportunity esoma ekyaliwo, lwaki wejjayo? Somo ojja byetaaga. Oyo nayiba atudde akulinaanye singa omanyi bwe yeegomba okusoma naye ng'ate kwamuyitako dda, then gwe ate waalisomye nnyo. Niwabeerawo akasiriikiriro mu CFC kubanga omusumba ate yamala n'ayogera ku by'okusoma, ate nga abantu baali bamanyi nti P3 ze balina zimala, kale ate musumba n'ayogera ku by'okusoma. Ate nga oyo sister atudde awo yamanyi bamugamba kasitoba ng'olina Yesu ne P3 gye wakomamu ebeera emala bumazi. Nkwada amagezi, bw'ofuna nga opportunity eddayo okwongera ku P3 yo, ddayo gyongereko, erina kyoyongerako kirina olunaku lwe kigenda okukugasa, naddala bw'obanga olina amaanyi agagendayo. Mmanyi ng'ogenda gaggawala, amazima gali nti mmanyi ng'ogenda gaggawala, naye obugagga butawaanya bannange nga tewasoma. Bannange ba accountant babba ggwe, bannange ba auditor bakubba n'owunga n'okuwunga, ate nga nebyo banyonyola ddawe tobitegeera, ze bakulaga z'ogenda nazo. Ayi Mukama Katonda, gamba neighbor bw'oba olina opportunity esoma ddayo osomeko mu linnya erya Yesu. Wandiyagadde bakufulinge bufulinzi ng'ebyapa babibbye. Aga kino ate tojugera nga twakitunda gwe tewamanya. Sayini nga wano yalinga sayini nga wano. Baleko bagende bakuyiye bakuleetere emisango egitaliyo mu kooti, bagambe batuwabira omusango guguno naye nga tosobola nagusomamu. Batuwabira omusango, lwobabuuza musango ki, nti guli abaguyita synchronavia. Obuuza synchronavia yani oyo, nti bagutuwabire guva mu URA, bagambye ogwabuka gwetagoboka 36. Ezo nezigenda. Gamba akulinaanye nti bwoba okyalina bosobola okusomesa basomese. Mugambe kale tandikira ku ye mugende bwoba okyasobola okuddayo okusomako ddayo osomeko.
bweba byakuyitako funa sente osomesa omwana wo abeere ng'abitegeera mu linnya erya Yesu. Gy'oli eyo ngambeko nti amiina. Buli kasaale kwokwatako kakubire ddala. Bw'ofuna chance eyongera akalala kuba. Bw'oba okyalina amaanyi agakuba akalala kuba. Omaze okuzimba ennyumba, zimba endala. Ozimba endala ewedde, zimba endala. Ozimba endala ewedde, zimba endala. Okyalina amaanyi agazimba endala, zimba endala. Ani awulira gambe nti amiina. Kati ate nno tova wano n'owasa omukazi omulala. Kubanga ate bwe tubuulira mbitegeera bubi. Oyinza ga Musumba yagambye twongere tukuba obusaale. Nina okukola disclaimer awo. Oyinza okuba n'oga Musumba tewabaddeyo ng'akibuulira. Maama abaana tewabaddeyo. Musumba yagambye ekibi nnyo okubeera n'omuntu omu. Kati nakubya akasaale akala kali makindi. Ekyo si kyogedde temukinteeka mu kamwa. Yimirira. Teeka emikono waggulu. Gamba nti ayi Yesu, mpa amaanyi agakuba obusaale obulala. Weebala olw'amaanyi g'ompadde okukubayo obusaale bwonna bwe nnaakakuba. Naye mpa amaanyi. Ndekerawo okwematiza. Ndekerawo okulowooza nti kye nnaakakola kimala. Mpa amaanyi. Buli kye nnaakakola nyongere nkikole. Buli kasaale ke mmaze okukuba akalungi mpa amaanyi nkubeyo akalala. Buli kye mmaze okukola mpa amaanyi nkitwale ku leve endala. Nkitwale ku leve endala. Kubanga gye nkoma okuba akasaale, gye nkoma okugaziwa, gye nkoma okugejja. Obuwanguzi bwange gye bukoma obunene. Saagala kuwangulamu biggweeraawo ate ekyaba mpangule. Njagala kusigala waggulu. Saagala kwogerwako nti oyo gwolaba yalina ssente zamuggwako buggwe. Ekyo faya, ekyo nkisazaamu mu linnya lya Yesu. Njagala bwe balyogera boogere ti oyo abadde ne ssente okumala emyaka 12 tayavuwalangako, talwalangako, talemererwangako, akola agenda mu maaso. Ne bwe ndiba mmaze okuva wano, obugagga bwange njagala busigale nga bukola bunne waabwo mu linnya erya Yesu. Amina. Oba okuba engalo zigwe zinoge. Hallelujah. Gwe omanye essala yange gy'oli. Nkusabira ebiro bituuke nga ggwe tokyakolera na ssente. Nga ggwe tokyakolera ssente nga ze zikolera ggwe. Eyo levo gy'okyaliko eyo ey'okuba nti kati gw'okolera ssente eyo ntono. Mukama eyo si levo kwakwetaaga. Nkusabira ebiro bituuke nga ne bw'oba otudde waka zijja. Nga ne bw'oba mu buliri zikola zitya. Nga ne bw'ogende France ku vacation zisigala zijja ng'ate gw'oli France naye nga osigadde zijja. Ekyo kye nkusabira kikubeereko. Otuuke ku levo nga tokyakolera ssente, nga ssente zikolera ggwe. Kisoboka. Abayi kisoboka. Bassebo ne bannyabo kisoboka. Kyobula bagambye kuba obusaale bukube butuuke ekiseera obusaale bugenda kukuba bunne waabwo. Bukube bujja kutuuka ekiseera nga bukuba bunne waabwo. Obeere ne gye bayita garanti mu bulamu. Ekibuga kisigale nga kikwogerako nga wamala n'owummula ku myaka giri gye nagambye 12, 13 nga wamala n'ogenda naye ng'abantu balowooza okyaliwo.
kati mbuuza gwe bw'oyita ku luguudo lwa wali wansi oyinza okukkiriza ni mukwano yafa muyitawo mutya muyitawo waani awo naye nga waali akyali ku nsi kuno yagenda naye alina ebintu byeyalekawo byasigala bimugabidde oluguudo olwo n'erinnya lye lisigale liyimire mu kibuga era yazze eggulu nga yakava ekabalole okujja okubeera e Kampala alowooza ndi mwali munda omwo mukwano ye oligino yagenda dda naye erinnya yaleka liyimiriza mu kibuga buli ayitawo agamba wa mukwano oye ogambe wa mukwano ogambe tewali nagatako ndi ew'omugenzi nedda omugagga tamala gafuuka mugenzi omugagga tafuuka mugenzi abaavu bafuuka abagenzi nga baagala babeewonye nga bukyali naye oli bwagaggawala se basigala gamba awowwe ewa mukwano ekyo kyenkusabira kikubeereko mu linnya lya Yesu nga wagenda naye ng'erinnya lyasigala liyimiridde mu kibuga wooteri nga zasigala ziyimiridde factory nga zasigala ziyimiridde amasomero go nga gasigala gayimiridde apartments arcade mall akitwala gankitwala mu linnya lya Yesu kuba ki gamba kuba ki bobusaali yongera okuba obusaali yongera okuba obulala bakwewuunye nga waguze emmoroka ate ogula endala waguze emmoroka ate gula endala wazimba ennyumba tozimba endala okikola ate okiddemu olokoke ate era olokoke olokoke ate era olokoke osabe ate era osabe osibe ate era osibe bayibuli omale ogisome gweyo atoddemu ogisome naye nga buli kyokola kigarantinga future yo bameka ababitegedde olwaleero okakasa ngenda kirabira ku misinde gy'oleeta ng'oteeka ensigo yo mu mukono gwange ate nga si kasigo nga nsigo yaddala nga kasaale kennyini nkabeere kasaale nga n'okufumita nokafumita toleeta ate ekikuggu kyakati kakasaale kama yebaziwe genda Katonda kuyamba okuba obusaale kati nolaba oli asigadde atunula yokka kikyaki zirimu abantu kaliwo atanabitegeera genda Katonda akuyamba okuba obusaale genda Mukama akuyamba okuba obusaale mu mulembe gwo genda okuba obusaale nga si wa mulembe gwo gwokka kuba obusaale okube n'obw'omulembe oguddako ne bw'abazzukulu bo n'obw'abatabani bo genda okuba obusaale nkikulaguddeko bukube okuba obubwo okuba obw'abaana bo okuba obwa mukyala okuba obwa bbaawo ngambye kuba obusaale abantu bagende mu Amerika nga bagendayo ku lulwo maama wo yabivaako debyokugenda mu Amerika agendayo ku lulwo mazima nga gw'omutwazizaayo lwambagayo mu linnya erya Yesu Omunnazaaleesi ngambye waliwo abagenda okusula mu kalina nga bakadde nga gwo bayambye okusulako mu kalina bo bakivaako dda etayimu yabayitako mu linnya lya Yesu Omunnazaaleesi ako kasaale k'okubye leka kakwogerere obusaale bw'okubye leka bukwogerere bukuwolereze obusaale bw'okuba leka bukuwolereze mu mulembe guno ne mu mulembe ogugenda okujja obusaale bw'okuba si bwa mulembe guno ngambye obubwokube obukumala naye bwomala ate okube n'obw'omulembe omulala ngambye nga bayibuli bwege nti omutuukirivu aleka obugagga bw'abaana b'abaana be Mukama akikolere mu nnaku zo zino ezo z'olimu Mukama akyuse envuunula bibya olutambi olubadde lwevuunise leka lwevuunike ebadde byefuula ebitasoboka bifuuke bisoboka omukazi bamuyita Luusi obulamu bwali bwamukutte dda ng'afiiriddwa bbaawe Malooni mazima n'akuba akasaala akalala obulamu ne bwevuunula yafundikira ye mukyala wa Bowaazi ate yavaamu Dawudi gwe twogerako kisoboka ne bwe biba byagaana dda osobola okuba akasaala akalala ani awulira gambeko nti amiina mwabayimbi abantu babadde baleeta ssente temuleese kati ekibonerezo kyembawadde kyakuyiiya luyimba mu bubaka obwo